weekend eno ku Baba TV. Osuubira ani atutume kubanga siyinza kumanya mwagalwa nti oba ye gundi era siyinza kukimanya. Toyinza kugamba nti ono yatutumye. Siyinza kumanya. Kyokka bannaye Mukama amuwa omukisa. Amiina. Kimpeereza kubanga ate muganye okumumbuulira. Anti Maama Yesi mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye Ntonke simana ntoke. Oli ntoke ku stage otusi. Wanje? Oli ntoke wete chikulu. Network. Kampulira wano yampadde endagirira eriki. Wino kukibira omukole abantu batusenda kya kati kwatabe kayunga ko tukasenzibwa. Baba kaisa senzibwa. Waliwo kayunga ko kayunga bugerere. Obo isiza senzibwa. Akatawuli akaddako bakayita ntoke. Ojja kubolaba ekipande kuliko ani pozeno. Resort hotel kayunga. Resort what? Resort hotel kayunga. Obanga misinze mudeni okubira otuka. Katunonya ekipande. Inshallah bakayita ntoke. Ojja kubolaba ekipande kuliko ani pozeno. Resort hotel kayunga. Kati deni owetawo ku mukolero ojja kubojja era ojja alabira ekipande ekirala Resort hotel kayunga. Obanga omisinze budeni okubira otuka wowetere oviirako ntoke nga wakayisa sensibwa katawuni akaddako bakayita ntoke deni ojja kubongubira nabijja kubankulira inshallah wataala kubekuba erivaako liri ku sayidi yo lyemanya eddala nerino erivaako wano Kayunga Resort Hotel eriwa tugiseeko wetuweta buuzaako
Wagambe tuwetere Kayunga Resort Hotel. Kayunga Resort Hotel mukwano wetuwese. Jangu n'ekipande bwendi. Nze ndi mu kikuba ekivaayo. Ndi mu kuba eky'ettaka. Kale ogenda tulaba kale. Kale. Owetera ku kikuba ekyennyini kwendi. Kale. Kwetuwese ogenda tulaba. Motoka ya black alufaayo. Omwote naye akabula naye sibalengera. Nafuna motoka ate nga ndi mu kikuba nnengera okuva ku kkubo. Kati omulabo naavaayo bwe tulinze. Eya white evaayo. Eya white yes, awo muli ku kituufu. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukamu moto nabo surprise. Walaikum salam. Kasa Allah batusiza bulungi kati ate nze pressure gye mbadde nnina oba bebe nate nabo babadde bankubira pressure gye mbadde nnina nga oyino kimo omugole wali omuwe surprise omutuleetere wano kati ate nga alina bakwano be bambi be yabadde afunye nga be yagambye ko nti ngenda ku biki alina ka pressure nadde mulimbye nti ngenda kola ka birthday ka muzukulu wo tuleme kamusulako busuuzi ajja ku birthday gye omukimako. Kati nze kamu surprising emale mugambe kati tugende ku birthday y'omuzzukulu atuuke nga mukolo. All right, thank you very much. Kati manya ntya we monona kati womanya wo mukima kati tugende wali ngenda kuwa omuntu oba nze nsano tule mabega nga nekwe dawa wali akabuzi nze nkulagenze nkoma wano mutta wano muleeta wano kati nze nabalaga wali ewaka kati nze olaba lwaki mbadde nkugamba abantu bagire nga bali tukkirira wano wammanga kati nze muzigyemu wano mbalage. Okay. Waliwo egundi ndaba kike batadde wali anti nange bukyanganziza sinnatuukawo. Totuukanga ka? Mbadde neekwese. Takimanyi nti wooli. Surprise yange. N'amugamba nti wooli. Bannange. Kati jalaba wapaakinze motoka eyo enjeru. Ogenda bwoti. In fact tewali nnyumba ndala. Ogenda bwoti ku mukono guno. Ojalaba ekikomera. Ennyumba ya gundi. Ya mwamba. Amabaati ga mamyufu. Kale mukwano. Wowe wennyini. Mukyalaani? Robina Najjuma. Thank you. Kale. Chala Robina Najjuma. Kabambi ejjo. Mukwate biri mabaati mamyufu mwamba kikomera. Nagambe eri mu nnyumba yeriwo. Ani yagambye tuka mwenda? Siwe wanooza. Mujje baleko basebo. Wewane wa mukyala Najjuma Robina. Bakery Kayunga. No ndaba Bakery Kayunga. Kambuzo mukyala. Mami salamu aleikum. Saba kubuzaako omukyala Robina Najjuma yowa. Wano. Eno kale. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka
basanga kati babuulizeeko wano eno. Musibe musala nnyo. Pitiddeko wano nange okuleetera obubaka bwo. Happy birthday. Happy birthday. Teeka wali eri ku ntebe. Obubaka buzitowa. Nikiri kirabo kyo. Wanje mwebalire ddala kale nga muvudde ludda tuva Kampala ntinda awo ku Baba TV tubeereyo ku Baba TV waliwo program bagiyitawo ewunyisa omwagalwawo kati oli yatukubira n'agamba ayinayo omwagalwawe gwe yandyagadde tukyalireko tumubuuzeeko kale bamukwasa ekirabo ki yakitutisa kirabe nti tukituusizza gosuubira ani atutuma kubanga siyinza kumanya mwagalwa nti oba ye gundi era siyinza kukimanya. Toyinza kugamba nti ono yatutumye. Siyinza kumanya kubanga abantu nina bangi oba wa famire oba waki kati siina kiyinza kumanya. Kale kati mu kubuuliriza nga tujja batugambye nti ate sitiiro obadde oyinako emikolo woolaga leero waliwo omuzzukulu oba bamuyita Lise. Ani? Lise Asiimwe. Asiimwe kati kubanga netugamba katwanguwe nga tonnaba kugenda tuleete obubaka bwo tugira ate tweyongereyo wali ku mukolo gw'omuzzukulu Asiimwe. Obanga era eri Asiimwe gye bivudde ewasiimwe kati oba tugende wali tumanye kuba naffe omuntu yatukubira ssimu n'atugamba tutegeke obubaka kati oba tuusizza okugenda oba tugende tukutwaleko kubeera we tuyita si wali eri mu kujja bwe bati kuba waliwo gwe twakubidde n'atulagirira obanga mwakubidde eze kennyini nga nze nabalagiridde oba ku mikolo gy'Asiimwe waliwo abankubidde ne banga tuve eno Kampala naye tujjeeyo ne mbalagirira nti mutuuke ntooke ku stage mutuuke ku resort mubuuze ekidda ku beekeri kuba beekeri eyo mu Nsanvi mututuukeko. Kirabika beffe wamma kyeka wadde olagirira ffe kati mumbuulire ku mwagalwa wange ono ampadde ekirabo kino bannange nammwe mudda wali ku mukolo gwa Asiimwe tugende n'ebirabo byaffe wali lumu ewali omukolo kuba tuleme kulwisa eno kuba olwedde mwina omukolo ate tumutuuze eno ffe kati weetuli naffe katugende naawe ojja mmanya ebisingakaawo bamunsasezaamu enseko entonotono tukusesezaamu enseko entonotono ku lwaki kyokka bannaaye Mukama amuwa omukisa. Amiina. Kimpeereza kubanga ate muganye okumumbuulira. Anti munaaye naffe kati omuntu yatuwa namba ya simu. Kakati namwebaza ntya. Kati tuuke wali ku mukolo kale. Tugende wali kubanga tetwagala kuyingirira mu programu ya muntu ate tugimunoonere. Kuba kati bw'olabanga omukolo gutuuse essaawa 9 ng'omuntu tannagutuukako mu butuufu buba buyisi. Kasita weetuliffe tuli bagenyiwe. Kati tusitulireko bino genda ogire emmotoka tutuulemu tugende. Si bwe kityo. Tugende ku mukolo wali eri, omukolo gwa Asiimwe. Asiimwe bamusalire keeke nga naawe osale eyo leero birthday eyo.
Nsanyukidde bannange era bale kugindowoleza leero mazaalibwago nga sanyukidde bana. Sami jangu ogire Sami jangu osookeyo otegulwa kwatireko tegulayo kati oli ayambusa tugenda naawe mukwano tujja kuli nange tukulaba tugenda jangu naminaye jangu naawe tuwere mukulu Sami atuddeeyo aleka bayingire oweta mutto kitatuula mu maaso tule wannene tugende lumu ku mikolo mune ate ffe mutulyeko emikolo Tujja kugibalyako. nja kuwa tusimu omuntu eyatukubira omutegeere bulungi kisisi era onekusika nza kulwala ekonviisi Nderi. Era wakola bingi Maama Mama dikuwati mama Mama nikwebaza ntya kapulesha tekalinya nkwagala nnyo tokimanyi kiki tosanyuse tea of joy azze ku mukolo gwa muzzukulu ojja ku mukolo angambye omuzzukulu yasiimu azze ku pate yasiimu happy birthday dear mama happy birthday dear mami happy birthday dear mama happy birthday dear mami happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear mami happy birthday dear
Happy birthday, dear mommy. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Yeah. So surprise attack. Tazileta hatataka. Enteekateeka nga bwemumanyi ebya surprise bwe biba kagenda akyusa ate abakomerewo nga kikabuka naye nga bane mwebale kujja mwebale kuuma budde mwebale kutwagala ab'eŋŋanda ab'emikwano mwenna na buli omu abaana n'abazzukulu tweyanziza munaye mwebale kujja si byangu olumu otegeka abantu ne bakuyiwa mwebale kujja ate ne mujja mu budde ate ne munyuma nnyo. Thank you so much ate mwebale kugumiikiriza tweyanziza. Alright, kati buli omu atule mu kifo kye omugole tugenda ate mwaniriza bupya ng'akomawo. Tuli ku Baba TV program bagiyita weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one ebaawo buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 emisana. Tweyanziza amannya Nakawombe Shifa Hope nanza gibaweereza mutera ogiraba mulaba Baba TV surprise muziraba zinyuma leero wano tuliwa Kayunga wanoejawo Kayunga Ntooke leero Shifa waakoledde ewali omwagalwa waffe. Adini mama nati kumuteka tumutendereze. Agambye atya na yeso surprise attack tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukumu buto nabo surprise na yeso surprise attack tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi Yanziza kati omugole ndoza agenda abitegeera agenda dengulu bane omugole how are you? I'm fine. Oli fine. Okay, I'm fine. Olabe bantu kujja kwekalizaako. Yes. Nebikusobera. Bisobera. Kati nno osooka ogaana okukkiriza tukuleete ku mukolo gw'omuzzukulu. Obadde ogenda gaana.
mbadde sikitegeera bulungi era nga manyi nti ngenda Kampala ku mukolo gwa muzzukulu wange. Obadde omanyi ogenda Kampala? Ku mukolo gwa muzzukulu wange Lisa. Okay. Olutuuse otuuka ku mukolo gw'omuzzukulu. Seko ng'ate gwe gwange. Tulaba nga binyuma. Naye nga tuzze oŋŋamba ani eyakikoze? Naye bwe ntuuse mmutegedde. Ani eyakikoze? Dorini. Naye nga Dorini eyakikoze. Alabika yakikoze. Dorini ali ludda wanza nti nagambye nze simanyi naye antuma. Yakutuma alabika y'oyo. Ani? Dorini. Dorini abeerawo. Abeera Kajjansi. Kajjansi. Naye nze omuntu eyankubira ennamba nga yali ye Bulaaya. Yali e Bulaaya. Alabika yava e Bulaaya nagiye Kajjansi. Ne yeekweka. Ozirabye enkwe. Mazima. Naye nga mami kikuyisiza kitya? Kisoose ne kinyiga naye N'osooka kikkangamukko. Naye ng'alina ebigambo bye lwaki akikoze agenda kuba tubuulira n'abantu bano bonna abali wano boolaba bazze lwa mukwano. naye ezo surprise ataka tazireta hatataka oninanze. Happy birthday, mami. Nange weebale kkula. Kuleetedde akalabo kano maama mukwano. Weebalire ddala kuwangaala mukama mulungi. Nkwagala nnyo. Amiina. Baba wange omulungi mukwano. Baba wange omulungi nkwagala nnyo. Happy birthday. Mukama muna yeebale kunkuumira. Mbeera munange ne nkulowoozaako baba. Kalamusi kanene n'emukwano kasiime. Kasiime mwana wa maama. Bannange nze ono mukulu wange muddako gwa kusatu. Ndi musanyufu nnyo. Happy birthday to you, Mami. Nze ndi musanyufu kubeera gye nabadde baŋŋambye jangu ogende ku birthday ya Mami Frank. Nensanyuka nnyo. Era ne nnyikira ne ŋŋamba nina okugenda adde emirimu ginkutte. Kino ekirabo mulimu ebirabo by'abantu babiri. Mukulu kawuki mukyala. Agala nnyo bambi mwebale kunjagalira musange. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Bannange nange ono sisita wange naye bannange nsanyuse nnyo mugamba okulaba nga amuwangazizza amuwadde obulamu. Akwongere n'emyaka emirala mingi nnyo 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 okufuna. Happy birthday. Baba wange nkwagala nnyo. Gwani nzaani wajja ofudde Mukama akuteeremu. Ono muddako gwakubiri. Amannya gange nze Edisa Nalwezi neddira Lugave. Ono ye muzzukulu asooka ewa taata waffe. Ndi musanyufu gwani faani bw'otuusa ku kino ngwako mukafu. Ajja nkwagala nnyina Mukama kutuwanga. Amiina. Amiina. Happy birthday mama wange. Kwagaliza olama bulungi. Tears of joy. Happy birthday. Kwagala nnyo abasawo. Nsanyuse nnyo. Bano omwana yebale kitukolera. Atuwadde essanyu naye amuwa obulamu n'obwangazi. Amugaziyize. Abasiraamu tugamba mashallah. Nsanyuse nnyo omukwano okubeera wano abaana ne bakola kino. Beebale nnyo beebalire ddala. Kwagaliza emirembe emyereere. Happy birthday mami. Nange Katonda akukumire akutuwangalize ebbanga lyonna webale tubeererawo mu mbeera yonna ne muto waffe munga mugaziize ensawo naffe atuwa obulamu obulungi mama. Happy birthday Jajja.
I don't have a gift. Yes. But I pray for you so that you have a long life. That is beautiful. And you have peace. Wow. Happy birthday. So you can even sing for her. Sing for her. Happy birthday, Grandma. Happy birthday, Grandma. Happy birthday, dear Grandma. Happy birthday to you. Wow, thank you. Happy birthday, Jajja. Mukama tukusaba obulamu obulungi obutalina ndwadde. Atugaziize ensawo zaffe ne mami wange mwagala nnyo. Jajja omanye ebyange naawe sobola byogera wano. And just to know we love you from our hearts. Amen. Happy birthday. Happy birthday, Mama. Mama tukwagala nnyo. Obujja bazukulu twagala babeere nga bakolera birthday. Come on. Happy birthday, man. Happy birthday, Mugalanda. We love you, Mami. We bali tusomesa. We bali tukuuma. Katana we bali kutukuumira. Kuva ku ntobero y'omutima gwaffe. Bingi bye tukyakola. Naffe tukula. Mugalanda, my sister, thank you so much. Tukwagala nnyo, Mami. Surprise zikyajja. Mugalanda. Happy birthday, Grandma. I don't have a gift, but I wish you long-lasting life and happy birthday and more gifts, surprises. Happy birthday, Grandma. Happy birthday, Grandma. Happy birthday, dear Grandma. Happy birthday to you. Look like an angel. You look like an angel. Happy birthday, Grandma. Thank you. Mukama mulungi. Seera kyonna. Jajja Jolamu. Nkwagala nnyo. Nze nange nze Jajja Jolamu. Webale kukuuma abazzukulu. Omukama akutuweera omukisa. Nkuwadde akalabo kano nga nkajja ku ntobo y'omutima gwange. Mukama akukuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaye nsanyuse nnyo balaba abakyala n'abaami. Ndi musanyufu nnyo ku birthday ya mama wange. Mama wange mwagala nnyo nnyo. Mama wange ambeereddewo. Sisobola kwogera nga nyimiridde nga muwaana. Muzikirize nzikakane ku mavivi nga mwebaza ebirungi byankoledde. Bingi nnyo nnyo nnyo. Mama sisobola bimalayo. Kwagala nnyo mukwano. Bannaye munansonyiwa Amaziga tears of joy. Naye nkwagala nnyo mama. Sina kye nyinza gamba wano. Naye you know everything. I like you. Nkwagala nnyo mukwano mama wange. Kyensaba Allah akumpeera obulamu n'obuwangaazi. Sina nnyo kingi kye nyinza gamba. Bannange abazze mwebale nnyo mwebalire ddala babaaba. Mbeebaza mwenna. Mwena mikwano gyange. Mwebale. Bannange mwebale nnyo. Omukolo guno saagukoze nzekka. Babadde bakwano bange abamu tebali muno. Abalala bali America. Abalala bali Netherland. Waliwo mukwano gwange bembeera naye yo Halima yakwambaziza. Wow. Nina mukwano gwange Joseline abeera America. Yakoze simanyi kyenyinza gamba. Magi alina kyeyakoze yakuwadde embuzi 2. N'ateekamu ne kashi. Nina abakwano bange bangi nnyo nnyo balina bye bakoze bingi so atandika byogera nnyo naye nkusomeddemukko kwabo abamu b'omanyi. Gwe baddemu nzeka naye nabo mbatumirako era manyi bajja kundaba kuba ba TV nti banne mwebale nnyo mwebaliddira ekintu nakituukiriza Allah yakkiriza yadde nga temusobodde kubeerawo. N'abavudde wala yonna bannange nga muzerwa mukwano nze mbebaza sirina kyabagamba naye mbagaliza Allah
buli omu amwe ekyasinga okwagala abawo obulamu n'obuwangaazi kyekyo kyokka mbagaliza kuba bulungi. Maama nkwagala nnyo, nkwagala bingi, nkwagala nnyo maama wange omulungi, nkwagala nnyo sweetheart, nkwagala mami. Banange tweyanzizza omuntu ne bwaba nga oba tewali kirabo but ng'olina obugambo obwo oba olina obubaka bwe yene essaawa kyekiseera tubaguliddewo eddiiro omuntu osobola okugamba nti nyinayo akagambo keŋŋamba mukyala Robina omwagalwa w'abangi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bane tusanyusa nnyo okulaba mwebala okujja ku mukolo gwa ono abeera muwala wange kubanga abeediga ffe twamuyonsa. Tusanyusa nnyo, tusaba Allah akwongera obuwangazi obutali mu buzibu, endwadde eziri mu mubiri Mukama aziggyemu, ateekewo obulamu obulungi. Nendeebaza Zamuzamu omulimu gwakoze ogw'okujjukira maama nti maama yabeerawo era namubeererawo naye nakola ekintu kyebaza maama. Zamuzamu Allah akumalire nawe bemikwano gyo Mukama Katonda agikuumire gibeerenga mu kaunti okutuuka waagutaaseemu eshaitaani agiggyemu emikwano gitubeererewo obudde bwonna naawe gibeererewo obudde bwonna. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzike. Allah okuumire maama tukwebaza byonna byotukoledde ebbanga lino lyonna. Tusaba Allah akutukuumire, akuwa obuwangazi, akwongera emyaka emirala mingi nnyo. Maama tweyama eri Mukama, twagala okaddiwe tukuggyeyo mu nnyumba tukwanikeko tukuzeeyo. Maama tukyeyama. Mama, happy birthday mami. Mami tukwagala nnyo. Mama tweyanzisa byonna byotukolera. Mama tusaba Mukama Katonda akutukuumire kubanga tukyakwetaaga, tukulinamu essuubi ly'amaanyi nnyo. Tusaba maama Mukama akuwe emyaka mingi. Mama yebale kutuuka ku bansigeyo kwagala nnyo. Mukama yebale kutukuumira obeerewo leero abazzukulu baffe bonna baggweyo n'abafulanga omugalante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Eri mwami ono oli muganda wange, oli muto wange, nange ndi musanyufu kulw'abaana baffe kulazaabuzamu tuzaalya abaana balungi abalina enkolagana ennungi ne bannaabe. Kale kirungi nnyo mami, ndi musanyufu nnyo kulw'abaana baffe botabyeko botamanyi ne babulazaamuzamu tuli basanyufu nnyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ono baaba wange bwe tutagulya baserukulu lengejja, tusaba Mukama amwongere obuwangaazi, ekitiibwa n'ettendo tugiddiza Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe omulungi. Mukama tumwebaza nnyo olwatutuusaako wano olunaku luno olwaleero. Ne maama Naaki wange ono aniriza n'essanyu. Mukama Katonda yeebala okutukuuma ebbanga lyonna okutuusa maama Naaki lwe twabeera naye nga muganda wange awamu n'abaana bange bonna. Neebaza abaana bange, yanzaalira abaana abalungi emirundi 10 n'obusomi. Era mbasabira obudde bwonna bakole ebirungi byereere ate babeere bawanguze Katonda. Mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala kubanga bingi neesisobola. Naye maama Naaki wange ono kyekyo Mukama ye yamanyi. Amiina. Genda kufuna ate omubuulizi waffe atuzzeeko eri Katonda. Tulina omwebaliza olunaku luno, tupulaninze ebbanga ddene surprise zino nzibu naye tulutuuseeko abantu Mukama n'abatambuza ne bajja. Tweyanzidde tusabe Katonda ayinza byonna taggwawo, tukwebaza olw'ekisa kye ekiri olw'okutwagala n'okutulabirira n'obulamu obulungi bw'otuwadde ffe abakyasumuka ogw'obulamu. Twebaza ate olw'okututeekerateekera olunaku luno olulungi nga tusanyuka ku lwa maama waffe n'emyaka egyo gy'omutuusizzaako. Webale nnyo, webalire ddala, era yongera okumulaga ekisa, yongera okumuwa amaanyi, yongera okumuwa obulamu bulungi. Mukama ate tweyongera okusanyuka nga tuli balamu.
twebaza abababa TV ate era abatadde omukolo guno ogw'ekitiibwa abakuteesiteesi n'abaana bonna n'abazzukulu Mukama bawayikisa wa Yesu Kristo Mukama waffe. Tumutendereza nnyo Yesu tunaziza omulokozi. Tubitujjukiza naawe singa okubako akatooki emabega okuva lwazaalibwa ne byoyiseemu ebikonko n'ebiwonvu n'otukonna ku nno ng'okyali mulamu oteeka okwebaza Mukama nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale nnaku lwaleero akusanyuka lwakwebaza Katonda ku lw'obulamu Mukama lwakuwadde ate nga tukyali bulamu ate era nga tukusabira Mukama akwongera emikisa era tukyakusabira era kyakuwanguza okubeera buwanguzi byoyiseemu byonna obuwonvu n'ensozi nakki n'enkonge n'omuliro tanuulu nga Bayibuli wegamba n'ebirala nti Mukama akuwanguza kubanga okyali ki kutuuka olwaleero ng'okyali mulamu. Kale n'olwekyo yongera okwesiga Mukama yongera okumutunuulira era omusabe yongera okukuwa obukuumi ate ne teekateeka endala zonna. Kano kyembadde ngamba nti okwebaza Katonda si kibi era kabonera akwongera okwewonga mu mikono gya Katonda n'okumusaba ayongereko obukuumi ayongereko obugabirizi akwongereko emyaka tukomewo emyaka mingi nga tukulabako nga twebaza tulya tusanyuka nga twebaza nga tukulabako. Kale n'olwekyo sebo DJ tuweyo akayimba ak'eddiini. Yongera kumuyimusa na kumuteeka mu mikono gy'Omukama. Kisa kyo kyeyongera okumubeera, yongera okumulabirira, yongera okumuzzaamu amaanyi, yongera okumuwa omukisa gye Katonda waffe. Tusabira n'abaana n'abazzukulu ate abateeseteese Katonda waffe nabo bawa obulamu, bawa amaanyi, bawa obugabirizi ate beeyongere nga Mukama akuyita nnaku nnyingi nga tusanyuka ku lwa maama waffe. Tuwaayo ebirabo bino nga twebaza ng'akabonero ak'okusiima guwayogera mu bikolo by'abatume Essula 10 nti okusaba kuno okugaba kubirinnya mu maaso ga Katonda okunzijukizanga. Kale Mukama siima bye tuleese mu maaso go ng'akabonero ak'okusiima olwa maama waffe era otuwa ebyo byonna bye twetaaga. Tutabidde amaka gaffe Katonda afe ogobere emigwenkwe n'emitego gya sitaani tukkirize malayika abatukuvu badde batukume n'emirembe. Tuwaddeyo kibiina kino kyonna ekiri wano Katonda afe yongera okutukuuma yongera okutulabirira era Mukama waffe tunaabanga twawukane mu mubiri naye mwoyo tusigale nga tuli balamu. Sigala ngolabirira maama waffe omuzzaamu amaanyi ng'omuwa essanyu Katonda waffe n'abaana n'abazzukulu bonna Katonda waffe basanyuke wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mami kasooka tuwa ebigambo bye tusale keeki yaffe awo bwe budde tubuulire ebigambo bye tusale keeki. Ebigambo bizibu kubanga wentandikira simanyi naye nga neebaza Mukama neebaza abaana bange bonna neebaza Mukama gyanzigye newantuusiza tebibadde byanse naye nga neebaza sirina abaana bange bonna buli ali wano mwebaza neebaza abantu bonna abatudde wano kubanga bazze ku lwange mwenna mbeebaza bonna sirina bingi byenja kufulumya wabula awo wenkomye bannange naye nga buli eyatambudde mmanyi nti yakutte ssente ye ku lwange. Bannange mwenna mbeebazizza mwebale nnyo neneebadde oliini Mukama akumpeera omukisa akuwa byonna byosinga okukwata. Amina maama. Amina. Bikuweddeko agambye bimpeddeko maama bimpeddeko mami webale kuzaala bulungi webale kubeera muntu mulungi era omuntu omulungi abantu gwe batambulira ne bawaayo obudde webale nnyo maama byonna tweyanziza asiimwe naawe bakusurprise nze keekeyo yimbe asiimwe Lise awezezza 14 years wano tugamba nti
Nkwagala nnyo maama wange Najjuma Robina ne wali kuliko obubaka ku balloons zaffe era nga bagamba nti wishing you love Mam Najjuma, love and more years. Bakwagaliza love n'emyaka mingi nnyo maama. Mukama ate akutukuumire ng'oli musanyufu ng'olina eddembe ku mutima nga toyina bikuluma bikutawaanya obeerewo nga neewolabiridde abalala nga bw'osize okwagala naawe ate bikuddire. Omanyi mu bulamu kyokola kyekikuddira. Bagamba nnyo abantu abatulaba ku Baba TV bw'oyagala bakukola ebirungi bakuyisa ebirungi gwe byotakola. Obulamu buno kyosiga kyokungula. Life is what you make it. Siga bulungi weetegekere buli budde. Abantu tobatekinga for granted, tobayisa bubi, bw'ajja gy'oli tomutwala otyo. So respect each and everyone. Gosobola okuddiza laavu gimuwe, gosobola otolerako akatono n'okamugabira kamuwe. Ensi wonna w'oli kyosobola okyusa, toyiwa mmere nga waliwo eyasuza enjala. Buli kyosobola kwesikanya kusiga nsigo nnungi. Tukimanyi abantu tebasiima, abantu bazibu nnyo ate babi nnyo, naye tetuwanika ate tetuyamba nti tuwola bbanja. Bwe kikole ku lwa Katonda genda maaso. Alidda tomanya. Baffe tusanga ne betutamanyi ne batwagala ne batuddiza laavu ate ekitali ku betwasuubira. Kati obugambo obwo mubutwala emikwano gwegezaako towanika. Ensi ereme kukukyusa obubi bw'abantu abalala bwe tebukukyusa ky'oli. Sigala ku kikyo tukolera Katonda. Tweyanziza tugenda sala keeki yaffe eno, tugenda sala keeki zaffe yasiimwe at 14 neya mami waffe oba abamu bamuyita jjajja abamu bamuyita sister. Mami waffe awezezza 62 years. Era tugenda kubala kuva ku 62. Mami kwata akambe kano. Bali kwasiriza raising naye kuwakulu asiima naye kwatirako jjajja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda. 14, right? We are also celebrating her. Era bwe twalimbiddewo omukulu naye yeetegeka ng'amanyi agenda ku mukolo gwa simu e Kampala. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise. Okay, tweyanziza mikwano mwenna mwebale kubeerawo ne mugumiikiriza mwebale twagala. Omugole waffe ali mu kusavinga abagenyi be. Abagenyi buli omu agenda kufuna keeke. Okay, omulungi atwala ku Baba TV program oyinza omwagalwawo surprise the loved one. Buli lwa Sunday ssaawa 9 ku YouTube teekamu oyinza omwagalwawo subscribe obeere ng'olaba show. Client waffe olwaleero leero lwe tumulabyeko naye byonna twabitegekera ku ssimu nga twogera bwogezi mwebaza otwesiga. Tweyanzizza client waffe olunaku olwaleero muwala w'omugole ali bize n'atutrustinga n'atukubira n'atutuma n'atugamba ku lunaku naffe tuzire tumumanyi tetumulabangako. Twebaza mwenna abatwesiga ne mututuma mu nsi yonna gye mutulabira. Thank you so much, we appreciate. Oyita ku namba zaffe Muwalawe bafere gye bali abeeyitanze
oyita ku +256 782 10 15 69 alaba show namba eri ku screen gikope kati otubuze olinza kikola otya eri omwagalwawo tweyanziza nnyo ddala ku YouTube subscribe obere ng'olaba program ng'ojalira ku simu yo oba otulabe ku Baba TV kusande saawa 9 emisana tusiimye nnyo abagenyi baffe abantu baffe gye tukoledde olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga nze munzikirize ŋŋambe nti bayibayi sigadde nti nakawumbe shifaho naye ezo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise naye ezo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise naye ezo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise naye ezo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda obadde oli mu kulaba Opishifa Nakawombe tusinkane nate